jako akawuwo. Ministry y'ebyobulimi ng'eyita mu nteekateeka yayo y'okubunyisa emmere etandise okutalaga amasomero ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Kasese okwekenneenya endya y'abaana mu masomero ga gavumenti aga primary. Projekiti yaffe eno egezaako okuyamba abantu ab'omu community, abakyala balina embuto, abakyala balina abaana abatonyo emyaka 5 kudda wansi, ne community abantu mu community bonna. Kasese y'emu ku ezo disitulikiti ezirimu enkola eno 15 era nga bano nno basimbye amakanda ku masomero ag'enjawulo okulira St. Peter Primary School mu Gombola e Nyakasanga nga abayizi batubuulidde basobodde okuganyula mu nteekateeka eno. I get skills of how to dig. I get carrots from them I eat so that I can take home. Dodo. We always go there to dig. Now I learned how to dig from our nutrition farm. Then I always go to the garden to dig. Mu ngeri y'emu abatuuze abamu ku abo abaganyuddwa mu nteekateeka eno bagamba nti basangibwa mu kubonaabona olw'enjala ne batandika okuweebwa ebyokulya era nga kati obulamu bwabwe bugenda mu maaso n'okweyagala. Bafuna ku bintu nange nefunako ng'omuzadde ffena ne tulya era kwe kunyirira kwe mulaba ku tulimu. Tuyina Masiko ngono mukwanaganya wa programu eno ya Food Security agamba nti yambako abatuuze okuyiga okulima obulungi ku nnimiro z'amasomero zino kyokka nga tebakola ku masomero gokka nga n'amalwaliro bagawa eddagala. Omu districts zetukolamu zetu promoting mu project eno 15 ne Kasese awendi kati Mweri naye modo yaffe project eno tugisiza omu masomero aga primary schools aga UPE naye amasomero gano gatuyambako okutwala projekiti omu byalo. Ng'ogyeko ebyokulima bino tuyita ne mu madwaliro omu districts mwe tukola ne tuwa abantu amadagala. Ekyokulabirako waliwo eddagala lye tuyita deworming tablets. Tuyina Masiko alambisa engeri enkola eno gyetambulamu okutuuka okuyamba n'abatuuze. Bwe tugaweereza ssente gagula inputs ne bazikozesa omu gardens zino demonstration gardens ku somero. Inputs endala ne baziweereza ba lead farmers baffe ne bazitwala omu byalo abantu gye bali. Kati inputs ezigenda mu byalo ba lead farmers nabo bakola demonstration garden. Yunis Mutoro akulira essomero linagamba nti ebiseera ebisinga babuusa amaaso ebiriisa ebisangibwa mu mmere ey'enjawulo kyokka n'akubiriza abazadde okugyettanira okusobola okukuza abaana obulungi. Very many times we've ignored green vegetables and we think they are not good enough for us, but they are the most important food crops that we should eat because they nourish our bodies. Ono alaze essanyu olw'okulondebwa mu essomero lyabwe okubeera eri mu kwago agayambibwako mu nkola eno. I'm very happy that I was chosen to be a beneficiary and very many people have benefited, our parents have benefited and the community itself has benefited. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Era kwe kunyirira kwe mulaba ku tulimu. Munyirira. Mwe munyirira.